Yes, alright. Nate nkulamusizaako nnyo inajo sinzo bango otuliza yali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update CV. Oluvannyuma wa Mwami Kaguta Museveni okwetondera ekibiina kya National Unity Platform era n'abasuubiza nti investigation zigenda kubanga zikolebwa ku ebyo ebyaliwo mu by-elections z'e Kawempa North ku violence ku mivuyo egyaliwo egy'okuba abalonzi egy'okubba obululu ssaako n'okudetaininga abangi n'essaawa za kakati abatannavaayo wabula yabagamba nti agenda kubanga akola okunoonyereza era abeetondera nnyo ku ebyo ebyaliwo ng'ayita mu kibiina kya National Resistance Movement Mwami Kaguta Museveni muhabulwa agamba gubasingira ddala aba NRM balina okukikkiriza ne enforcement nti waliwo obukyamu okudeployinga amagye okusobola okulaba nga taking up process z'akalulu akagenda mu maaso mu by-elections mu Kawempe North. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuwulirizaho bali kwekumira ku mayengo gano wabula gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako ddala bulungi nnyo era nkutegeeza yonna gy'osinzira okola kyamaanyi nammwe abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo wabula ate bwe bigudde mu matu ga National Unity Platform naddala abagizi saako ne ba opposition leaders abaali bagenze mu lwokaano lw'akalulu akawempe North bagamba bo tebagenda kubanga ba giving up bagenda kugenda maaso n'okudimandinga justice kudimandinga obwenkanya era bajja kusigala nga bayimirira bumu mu struggle okusobola okulaba nga byonna bigenda maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu watu wagambye omukulembeze wa National Unity Platform. Jikira nti nno ne NRM gye bivuddeko ebadde ejje waganga egamba nti nno tetugenda kubanga naffe tussa mukono nga bagamba nti bali ready okugenda mu kooti olw'akalulu okubbibwa ku byagenda nti tebaamatira n'ebyo ebyagenda mu kalulu aka Kawempe North era basuubira nti nno kandidenti waabwe Farida Nambi era yali yatiisibwatiisibwa era ebyagenda mu kalulu ako byali unfair era tiyaluzingibwa fairly. Abula MP Asimwe yagamba yakonfaminze nti nno ng'ebyo byonna bikyagenda mu maaso legal cases zigendagenda mu maaso n'okukyalenjinga results zino ezaava mu kalulu newankubadde even President Yoweri Kaguta Museveni yeetonze situation egenda mu maaso mu Kawempe esigadde nga tennaba kubanga ekakasibwa kubanga ejibwako maaso kubanga bantu bangi nnyo balinze kulaba action egenda okufollowinga kwa apology era nga bagamba wekibanga just political move ndala okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni akola okubanga yeetonda ekyo nakyo tujja kiraba kubanga bo bagamba okubanga kwetonda yandisose n'atta abaana bonna be badetaininga abaali tebalina musango jukira muno mwalimu abaana ba kibiina kya National Unity Platform naddala abaali bakola ku kitebe kyennyini omwali Gaddafi mwalimu Smart wa Kyagulanyi mwalimu ne Akileo Kivumbi bano bonna baakwatibwa era tebateebwanga kyokka ate mu kaseera ke kamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni muhabulwa n'ekibiina kya n'ekibiina kya National Resistance Movement mu kaseera kano ate avaayo ng'agamba nti yeetondera ku byagenda mu bukyamu ate ab'ekibiina kya National Unity Platform bagamba tewali kwetonda kusobola kuyimirira ku bigambo nga tewali actions otulaga nti nno yeetonze agende mu maaso n'okubanga akolawo actions eziraga nti nno ddala Mwami Museveni tumuhabulwa yeetondedde eggwanga yeetondedde ekibiina kya National Unity Platform ku ebyo ebyagenda mu maaso mu by-elections ezaali e Kawempe omwali okubwa abantu omwali okuba bannamawulire newankubadde yeetondedde bannakibiina wabula bannamawulire tannavaayo kubeetondera twalabyako bannamawulire abafundako abawera abaakubwa era ne kaakati bakyapoosa na bisago tulabiddwako nga tulaba ku bantu abaamenyebwa amagulu tetulabyewo compensation mu bintu ebyo mu nsonga ezo wakati mu kwetonda bino bye bikola byandisaanidde okubanga birabibwako Mwami Museveni ne gavumenti ye nga bagenda mu maaso n'okukola okusobola okulaba nga bapromotinga apology yaabwe okubanga erinkinga eyo ku balonzi b'ekibiina kino ekya National Platform be baayisa obubi saako ne ku bannamawulire okubanga bavaayo nga babeetondera ntongole si bokka wabula balinze n'okulaba nga action zikolebwa ku kitongole ekya Electoral Commission kibadde kyetaagisaamu advancement okulaba nga nakyo
kifeesinga consequence kwebyo ebyagenda maaso kuba bagamba nakyo kibimanyiiko kubanga kyekyali nkyagi okuteeka process zonna ezazina okugenda maaso mu kalulu ke by elections ez'Kawempe North naye webanga ebyo bikola byakolebwa nga n'ekitongole ekya Electoral Commission kyaliwo twebuuza ekitongole nga ekya Electoral Commission tekiinaayo ba security guard basobola kukuuma process yaabwe kubanga egenda mu maaso lwaki bakkiriza violence zino okugenda mu maaso mu Kawempe North okubanga obuvuyo buno bugenda mu maaso mu Kawempe North nga bo ekitongole ekya Electoral Commission be bali balina taking control n'ekyaje buli kimu kakati abakulembeze opposition bagenda mu maaso n'ensonga eno ginenyeza ekibiina ekya Electoral Commission okulaba nga tekyakola kimala okustopinga emivuyo gino okubanga gigenda mu maaso era ne bakirumiriza okuba nga tekiri independent nakyo kikolebwa bukolebwa ku orders za Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa era bagamba n'ebigenda okujja mu kalulu ka 2026 gino elections tebabikakasa nti no binaabeera fair kubanga ekitongole kino ekya Electoral Commission tekiyimiridde ku bwakyo tekyetengeredde tekiri independent ng'ebyo bali basuubira olw'ebyo ebyalabirwako mu kalulu ka Kawempe North obadde oli ku Yugi Update TV osinzira okubanga otuwuliriza abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo abali emitala w'amayanja gwe wabula atannatwengako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo mbaagaliza olunaku olulungi era nga mbategeeza nti nno mweraba